nanga ani akulukuta katsi ne kati sigenda katsi okisusiza katsi enough is enough wobo kimanyi tunatuse mu Dubai abadde osobola kufuna contacts zange noyogera nange ng'omuntu katsi ovuddeyo nkubye katsi amanya tugakoze mu bulumi katsi amanya tugakoze mu bulumi waliwo ekintu kyokuba muno n'olabira ddala kati ng'oli ku seti akanka n'emimwa influencer ate gwe fena kyekimu omuntu okubeera mu bbaala nabadde ku mulimo ogwaki ajja tyakola mu bbaala. Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Donasi atusanze okulaba mu Dubai. Nange nsanze obbasanga. Wasazeeko ngalomo nayingiddewo ke kaseera okudda mu field neera. Tewatumye mwana weerese gwe kamonnyene. Situkidde ate nga nzize mazeeko. Donasi yanabadde surprise okulaba ng'ozze era nkyewunya mpaka nakati okuba nti oli wano. Kubanga waliwo ebyayogerwa nti baakubaninga mu all Gulf countries. Tosala nti era ne passport yo baagitwala Uganda tokkirizibwa kusala ne ku Uganda airport. Wahaddemu enguzi maama nojja. Nedda singuzi. Nze ndi muna Uganda atali muzi wa misango. Bwebanga bandiporting e Saudi Arabia, eri yali Saudi Arabia. And this is Dubai. So oyo propaganda abeerawo. Abantu balina kwogera ekituufu fe abakirina kyenkugamba essaawa zino nti nali newumuzzaamu kuba nali nkoze nnyo kuva 2015 nga nkola nali maze Saudi Arabia emyaka 7 so nayagala okwewa obudde emyaka 7 gyagiweze giweze kuba nagenda okuwumula mu kaliso kyuseemuko wangi ng'olina okwewumuzzaamu kaliso kyuseemuko nayagala okuwumulamuko n'ekirala omuntu buli lwofuna ebizibwe wetaaga obudde onosetolingamu kati kasitosituka era bankuume anyway nga sikurisiza Doniasiya njagala okumanya mufa kine katsyuji nga wanda omuliro guno si gwe gusoza okuva dambadde mulaba naye nessaawa omuliro gwawandanga gwamaanyi mufa ki katsyuji oyo simulinaako buzibu okujjako okugaana okubayinga idea ye yali yagadde nzije Dubai naye saamuwa mukisa kati yaneekanze okubanga ndi mu Dubai sokoleke yali ayagala gwowa ssente akolye visa bitwala tugende nze ndi opportunity waganyeko ye okugimuwa nanyiiga naye simulinaako buzibu naye nga si gwe gusoose kubanga yali yakubakubako dda maybe waliwo kyemufa tetulina kyetufa era nange singa kibadde kisoboka wandimpitidde katsiyuji wantiddeko akasimu n'oŋŋamba olukumi lwange weeruli era katsiyuji kasitambulira kiki ekimpalanya ngenda kumuwadire hamu 10 ezawano oluwanze kumwe kati gwamaanyi kuba namwena mujja kuba mukikoze okitegeera ekintu ekyo naye bonna aba omukubidde najja wano njaddukuwa kyensinga okwagala njagala mufiisingakwaki nange kubanga asuusizza omanyi najja wano okola ssente ate nze muntu akyasinza okwagala entalo mbadde neewumuza mukuwulira mazima nze muntu akyasinza okwagala ensasagge kati kino kyensinga ogwa naye otansasula naye nga nakubaire ssente nzaagala kankubire katisi tetumye yesirikidde bagamba osindisa asitamye bamenya
Nasumia kati ndajisevinga kochi. Kaso no wafe. Mukola visa. You know. Nagambye nange kati uji ebigambo nga bingi. Kati uji nga donasi amutaddemu eggaali. Kati. Yo. Nze mulabewo Nyondo. Nyondo mindi ogamba kya Nyondo. Sigamba muganda wange kati ekiriwo. Kuliko embaga. Abo atutandika. Toyasama. Kati. Toyasama byoga nabifuna byonna nabiwulira naye saagala kukumalirako obudde bungi. Wabula kyembadde nkusaba. Nyondo. Ndiko wali just opposite offices zammwe. Walina okuyunioni. I mean Binias. Badde nkusaba dakiika emu bbiri soko gye kino kitugenda okwogeramu ko nyinawo ka business. Oyinawo business nyabo. Wala. Nga sibiri bye nakuyisaamu ggaali. Gendera muli naawe byo nabivaako. Lwakuba mbaddemu business osobola okumpamu eddakiika nga 3-2 manyi binene ebya visa bituvuga speed. Kale mukama wange dakiika emu bbiri bwe zibeeremu bbiri zibeeremu bbiri ne zisabeera 10. Naye nga business yogenda okumpa Nyondo baakuwasa. Ojagaza ki? Kati Wanji? Kale byonna muganda wange nabiwulira naye ze sikuyinaako buzibu sikuyinaako tabu tewali buzibu siyina buzibu kati naawe. Kale ogenda kuvamu eddakiika 2 Nyondo nzije. Kale muganda wange nze nkulinze. Kale. Yala. Kyetugenda okukola Doni. Bw'aba atuuse okujja ogenda kusooka weetegulemu. Kubanga wakulengera we paba ayinza obutatuuka. Ayinza okumerako. Kati sino munange abeereyo nakola naye mutiitiizi. Tomuwulidde yapisaamu eggaali Nyondo simenya agenza omusajja agala kumubba atandikiddewo amanyi nyina kyenkola ki yeewozaako yakotomoka omugambo naye ng'akimanyi nti n'ebyayogera si biki atokomoka omwana kati soka tumulinde. Kino kyesinga okwagala. Nze ebintu byesinga okwagala kulaba abantu nga beekuba nga bejjabo nga benyola. Era nze bw'ontuusa ku kintu ekyo obeera omaze oba onkutte wali ewasanyuka. Kanyagalako banne kati gino ekyenkusaba njagala onkwatire kakati ako kati siyanko tokomokako omugambo. Naawe yakusalako omugambo. Mbu simanya nabba omusajja we namala okumubba simanya mbu ate simanyi ndi mu kumubba yagenga byali biyitirivu naye sakyala nnyo nga kikulu kati. Anyway, naye nga mbadde nsaba at least kakiyite mbuzi sigenda munyega sigenda mukola kintu kyonna naye njagala ondagire kati donasi ya yani kubanga yakada kulya buulizi kyoba olina okuba ekintu kyenetaaga kiri kintu kimu amanye levo ze okitegeera kajja ogenda kwitaano mpolampola asanga wano kasobola okudduka asobola kubeera kati kasooka enveewo amale okujja amabegaawo era wekwekere ddala muganda wange we kati kati muganda wange anyway waliwo kati waliwo omuwala ono togenda kati tovaawo kugwe nange ani akulukuta kati ne kati sigenda okisuusizza kati enough is enough. Waba okimanyi nti natuuse mu Dubai obadde osobola kufuna contacts zange n'oyogera nange ng'omuntu kati ovuddeyo onkubye kati amanya tugakoze mu bulumi kati amanya tugakoze mu bulumi waliwo ekintu ky'okuba munno n'olabira ddala kati ng'oli ku seti ya kanka n'emimwa
Kati twogeramu nga mbantu bulijjo manyi Donasi yoli akulukuta naye bambi efiga njiraba byeru si bye biri Mama Fango ne byayogera awo nkuwaddewo tiki twazaalibwa kubalumya mitwe njagala ontunulira nakayingira Dubai sagala umbe ebigabo badogola Donasi ataliiwo Donasi bulijjo okulira mawulire naye mulabyeko kati waka wali muganda wange saagala otandike kubikkirira si kubikkirira kubanga mbadde tuli waneeno era ebigabo byeyogedde tutula nnyondo tula n'eri sagala musemberera kati tula wano ayambadde mata nedda kati ayambadde mata kati batya okuwana wana n'ennyondo nseeti kati batya okuwana wana otandika okuwana wana naye ng'ogamba otya Doni asi mwana naye nakukola ki olina kyewankola ebimanyi ebyo biba bya media Doni nga mumpisizaamu naye mwennyini aŋŋamba ati musiifu naye olundabye yeekanza alaba era sigwanyirira nnyo kubanga lyomaze Dubai era oli awo nedda omuwulidde wakubye ankutte gwamu kuba ensonga enkulu mufaaki ne Donasi munaye tetulina kyetufa just media bwetyo tugitambuza okiwulira obikkiridde njagala ebigabo biri wakozeseza nga ku Donasi obyogere wano ni her presence ebigambo bitya bwanoonya mulimu waliwo kimu kiwakubyewo ekiriwa kyonna mbona atuukidde mu kayembe kyeki vidiyo zaalaze omwami ono omukyalo ono Ajati yabadde mu bbaala ng'alina byakutte okubeera mu bbaala banange ndi influencer kati sindi influencer ate gwe ffenna kyekimu omuntu okubeera mu bbaala nabadde ku mulimo nabadde ku mulimu ogwaki Ajati akola mu bbaala owandabye ntambula ati namulabye alina byanywamu eno waliwo abasajja abamuli ebbali oba kwe kuli omuntu we saategedde bw'obeera mu bantu abangi tolina kugaana bantu kukusemberera ono wali omukinzeeko guno gwe mulundi gwange ogusooka okulaba ogusoose nange okumulaba naye bambi tandabikidde bubi nga wempulira ate nze ndabikatandika twogera amazima kati tuli in reality. Let me even use English. Tandabikidde nga bwe mpulira kuba mpulira nnyo Mama Fango nono gwe mwita full figure abadde alinamu ebiranye mpulira Donasi ankuma mula ku media naye bambi omulabye otya anyirira ayambala byeru bagamba akulukuta naye kuba kati akasana kaakano sinnamulabako bwakulukuta nebanage katsi ale nono ojja kwesanga nga nze Doniani Doni oyakambilira ebireke weesi oli musiru bakesenywe naye nga katsi yuji mulabye naye wankubye nnyo ekintu kiri kimu ntwaladde olina kunnyaniriza kati simu abansoose wano omuntu omutuukirira kubanga oba tomanyi yazze azzaako ki mwe baffe okitegeera naye message yagifunye n'asala wannoonye okiwulira wamukubye ku ggumba era anfunye ekigezo kyamukubiza ngaoyagala akunoonye yabadde alina okunnoonya kuba kati nze gano makanda gange no state house ya sakoleke kyakulumimu kubanga teyakutuukiridde mu butu nga atuse mu territories zo ate mulaba nabalala sima waliwo oli Balista Timone yatayiculi okiwulira tannatuuka kusayininga mbu ayingiddeko mu ggwanga kyekyasinza okuluma message yagifunye era nkusuubiza Donasi yakootuuse wakati siyuge Mr. TikTok buli kimu kigenda ba mu nteeka era njasooka ndabe na visa kikwaliwe ba visit visa tubitereze tumuteremu ey'emyaka 2 okiwulira Donasi ku bigambo kati siyugi byakulukuse si gwe gusoosera yali yakuvumako dda omanyi twagatubeere beerufu oli willing okubanga okwagala ne kati siyugi ku bigambo byabadde akwogerako kubanga akimanyi ebiseera ebisinga obungi nze ndi mukazi munoonyi wa ssente ndi muyiribi ate mu bulamu bw'ensi I don't take people for granted twetaaga abantu bayirawo okutuuka gye tulaga kati ze saa zino Dubai naakamuyingiramu kati siyugi Dubai amuluddemu ekituufu kiri nti mwetaaga ate naye aneetaaga so ebiriwo kati tubyerabire kyembadde nsaba
ate nekirala Nyondo nze naye kyembadde nsaba oba abatulabe ku Nyondo Media mu ne Donasia eyo media bwetyo bwetambula yakuyisaamu gaali bayisaamu eggaali ogerera Donasia mpisiza kali waliwo essaawa zino ekyala ddene lirina ebbeere eddene baliyita lirala linkuba olukuba nadyeyo nebase ne bampeereza ono yakoledde kano ne munenga tanninaako buzibu simuyinaako buzibu otyo bwe tutambula ebbeere eddene oba yayonsa nfudu simanyi oba musambwa baliyita lirala kati nange bwentyo bwenkola ate binene ebya media tanula Donasia enamba nnene okiwulira twekuba banene nabanene kwega tufunamu okiwulira bwetyo etambula n'olwekyo ababeereyo ne balowooza entalo ziri siriyasi togenda kwetonda nsobola okwetonda ate muna agenda ba alinnye ku akawunti yange agyeko mu titimbe twagala okulaga otondera Donasia okwetonda mu kutya bigambo nga bibiri togenda kuddamu wadde okuyisa ku linnya lya Donasia mu kamwako singa oba omuvoola oba kati nno okwetonda kuli awo nga tekunnatuuka Donasia aba yagidde ku visit visa ngenda muteeramu emyaka egi nga nkwataganye ne kampani yange ku ssente zo taata Donasia kabisa kwa kakiriza ofa waabanga yagidde si wabi omanyi omukisa gusigala mukisa naye independent ogamba yeefuga akagobye agugobye omukisa ogwo ndiguwa omulala kagugira gubeerayo endoni agogaye nedda ayina kayogedde kati nga ffe abakola visa omuntu oba omuwadde omukisa gwa visa eri ey'ebiri kitegeeza Doni ali ku ya myaka 2 ayakagina already wamma n'olaba nga sente yazijjeewa sente yazijjeewa ndowooza ondabye balina akamalamu kati ennaku 4 omuntu atalina sente tatunulanga nze ewe balenyirira bambi nze bulijjo omanyi tubeera ku media watako kakase ujumwana babakulukuta wala ku mukono bambi takulukuta era mwenna mwenna abazeeyo kakwateko Doni takulukuta sebo ayambala na byeru ali mu white Kadoni alina bba mu black nze Doni gwembadde mmanyi sebo ali mu white wata kutama wakase onaga tama sali kutteko onagamba nti nkulukuta sima oli mushe sima oli musheshe ng'ogonda bulijjo manyi naggudi oli owerimu bali abagisu abagoba n'obugabi nesebo kisheshe kyanywa amata sikyayi mukalu anyway gonna ali ku mukutu ogwa Nyondo Media tubaagala nnyo mwebale kutukirizaamu abagobera Donasia muli bamaanyi nnyo abamwagala mwebalire ddala nga n'omusajja owange kwali olunaku lwe twafunyemuko obutakkaanya bwe namugambye nti ŋŋenda kusinkana Donasia nangamba oyo crush wange nawulidde bubi naye munange tokiddangamu kaakati ne mbasaba okwongera okuba nga ate mutwagala mutugoberere naffe tubaagala nnyo bwe yaŋŋambye muganda wange ate bakakugira akanankabi kano akaweta abasajja muli bangu bebaffe naffe tetumanyi munne yatuloga neka tuyinza n'okwesaa nange nga nvuddeyo nekurashi wa bbaawo kuba akasente mwekali olwo zatulidde bizimba atulageko kati sente ninamu obutonotono bwe tusobola okutandikirako ate no sa akawunti mitwalo 7 tusobola okutandikirako awo wafunamu kati ekyali wakusabirwa nnyo era nga mbadde mbategeeza nti baganda bange tugenda kubanga ate tutandikidde wano Donasia nabadde ne program ne Muva Bulaya promotions oba promoter ne ngamba tukose akaseera ke kamu kubanga ne Doni yadde ampaddeko kasimu ka message awo nangamba njagala kusinkana Katsoyo ambulye dda kitufu namukola ki omuntu yali badde nga atuwelo kaminga fa apya beera bazati nabira nga tusambu isa gali abagala kututa misa UAE nga bukyali ne ngamba kino ekitu kakikwataganire wamu kubanga tubeera busy nenga Muva Bulaya Donasia mufune ngenda kujja naffe tekyawala okuyisaawo Donasia sinkane Katsi Yuji tubeere nga tukwatagana tuli kumawango tuli bana Uganda ffenna tulina kuyambagana okusinga tokola ki okulwanagana era kansuubire nti wetugenda okuva wano eno mumaze okukwatagana teryagana kuddamu kuyisa munne ki gaali siwo kiri so katuve wano tubeere nga tutambulatambulamuuko twagala okubajjukiza nti Ray G agenda kujja ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwenda kwera gwa 6 ogwo nyini ogujja olunaku lujja kubeera lwa Saturday nti Muva Bulaya promotions engeri gyakolamu ebintu byo yajawulomuuko era adya nako lwa Saturday olwo nti abaana babeera off
house managers yes n'abalanja bo gye bali naye baagala okuggyako stress y'abakama baabwe taali sawe kiri yilsi taali do this sawe this so ne babeera nga nabo bafuna mu bukadde ate nga bafuna ku bantu baabwe ab'ebweru babeere nga bajja basanyukira wamu naffe era mutukkirize nti donasi abeeko kyakyogerako kati tujja abeeko kyagyogerako bwe tuva wano tuyiteetemuko mu bantu tubeere nga ate nabo tuwulira view yaabwe eri ekivulu Regi kyagenda okubaana mu UAE tumanye abantu beetegefu oba si beetegefu Regi bamwagala oba kibulamu naye ng'alina obuyimba obwakabine kana akaliko nze muganda wange olwenkawulira mpulira nga akola ki yagamba atya omanyi let it be forever dem nshakula kubibe shakula bebe dem so akazero kaliwo Regi ono mwogerako ki kivulu kino kyogerako ki Ekivu kyensobola okubagamba nti no mujje ffenna tubeere wamu ennaku z'omwezi nga 8 kubanga Regi mwali mu kibuga era nga tugenda kubeera naye ennaku z'omwezi nga 8 nga tuli ne promota muva Bulaya promotions yabikwasaganya so njagala mwenna mujje tubeerewo tujagulize wamu tugenda kweyongera okubanga tubategeeza ku mikutu gyange gyonna okuva n'olwaleero luno tugenda kubeera nga tweyongera okubategeeza engeri gye tugenda okutambuzaamu ekintu kino naye nga mbasuubiza aba house managers mujje ku lunaku olwo mwewummuzeeko obeereko awo ng'omuwalabu ni abaana bo tobayambeko nga wayambangako bali Saudi Arabia ndi mweteefuteefu mu buli mbeera yonna era nga okubayambako nangamba Rosette Doni oyo ndi mu mbeera wetananyambako nalabanga yamba ku bantu tolosa kuki okube Saudi yali atolosa ono mutolosi oba olina okumanya ebintu tugenda kuyambagana bintu bingi still nsobola batolosa nsobola bafunira emirimu connections buli kimu gwe jangu oneebuuzeeko kubanga field njiruddemu naye mbayise mwenna ku lw'omukaga mwe abampeereza message mama oli watukulabeko mujje mwenna ngenda kubeerawo ngenda kubeera ennaku z'omwezi nga 8 nze mbadde nsaba lwaki togenda kunywa no ku mulyango n'obabuuzabuuzaako ne bakubuuzabuuza okubeera ne ku geeti nga mbaaniriza ku luggi wali eri ngenda kubeerawo bambongeko awo wennyini byebyo omota muva Bulaaya mutumiddeko muva Bulaaya sajja kalina ssente yalina ssente naye munetazirabika nga nange baŋŋamba kyovola bagamba bagagga kwagala era promota muva Bulaaya alaba katsiyugi ne bakwatagana tuba nga tuleeta muganda waffe kati ate mwalabye endowooza ekyabadde e Kampala naye nange namutuuseeko amaanyi ne ganzigwamu naye ng'alina ssente okusula omuyimbi yakava okukuba nkutidde sawe n'omuyimbi gwe yasitudde yakuga sawa zine Kampala nimbye saluti gy'obadde gye mbadde omuyimbi akubye embalala Bushenyi Isingiro twala tugende waliwo kofyeko akubye Kampala wakati kati ajja Dubai nze kyenyinza osaba batugambye tugenda wa DJ Ram Venom Club batuyambe batugiremu ebitebe kuba abaana abanyankolo bamanyi tugenda kubateera mujja kunyala miizi manyoko DJ Ram ajjemu ebitebe abawe space okuwa space abana bayire wano esente wano era mwenna kadama house manager ng'oli eyo simambi yumba mufuneeyo bakitiribiisa ne mubiramu abatanywa bitiribiisa aba Banyarwanda banyankole bo ne baba bazaalibwa nabyo kati katubalinde ku Regi nga 8 tuli ku Venom Club wa DJ Ram wano wa mukaaga bandu omunenze mbagala nnyo simanyi nakumbanya simanyi lwaki nabategeera anyway yali twabudde bungi promoter muva Bulaaya simanyi we yalaze yabadde waali so katumwinde kwa nakalonye tuteitemuko mu bantu mpola mpola wano wali mpola tuddeko wakati omulemu koneza goddayo enzira okumirimu naye babyo bale kumpa ka surprise tulatambulamu naawe tukyali ffenna gwe tukute nange tusobola oyitaayitamu nga nzirayo eri mu office gyenvudde anyway kale tuyitemu
singa dda Nyondo lwakubasawo ntalo naye mbadde njogeranga ne Doni Jambo Dubai, Doni Jambo Dubai. Ani atakawo entalo? Ono. I don't know naye mukusooka. She was my crush at first. naye mukama Naye ebintu bino lwe byogera wano kati sizesinga okunyumira. Doni sizze nga nkigamba. obaddenga mu content wona Si content ate mu kamera. Hello. So kati ogenda firiwa kubanga tuyita mukugu wota wali eri etumaye tudde eno. Ngula ebyokunywa omusajja akugamba. Gulira banno kalokubu. Kazifa balina mugulira. Eno kati obaddemu n'akasente. Doni oyagala ki? Ayogedde. Oba tugende mu KFC. Gamba mu KFC. Ate kyoyagala takiina, kyagala tokirina. Okosaana mugulira. Kati banne obagulira ki? Bonna tugenda bbawa. Oyina kyanti? Komaawo sitone. Aha. Mweri novida. Mweri mweri. kati mpamira Kalokubu mwekali. Mwe minute maid. Enyondo bamuwe, enyondo Banage kati olaba mpadde ekyokunywa oba nakeesa. ku kamera bamuwe. Nali ku kamera bamuwe. Tunakeesa taata. Naye ne wogaba. Kaba tuwe ekyokunywa tukola. tosula business taata Boneka n'akasana ddo tunabakawulira Saudi Arabia nayo bwetyo bweri. Nayo bwetyo bweri. Naye yo kya. Agenza abadani Naye yo kya zonna toyina Kale Stone. Ze mpaka Stone. Ali ku kamera oyagala Stone loko boom. Tuya Stone ebbiri. Yeah. Ali mu kamera agirabye batanagira basitone. Agirabye. Abeizawo mutono Naye nesokoleke. Region abeerayo. Yima teeko kubaanyi Nyinza obutabaayo naawe. Banakubirayo ebisheshe. Ebisheshe mu ebiri. Nange omutoolo nange beerabira omutoolo. Ekika kyekimu. Nze ku Regi mateeka tuteekeddwa okuvaayo. Omwezi ogujja okuyingira meka mpozi? 10 VIP ya meka? VIP ya bibiri etebo ya ordinary 10 Yes. VIP 2 table ya 15. Awo nja kusobola we 10 nsuubira. Ku nyingiza yange nze omutoolo nja kubaayo. Omwezi ogujja gwa mukaaga. ejja kuba weekend. Kyawedde dda. Eno bamugaga asasule. Olinga kubidde akalango. Kotera kawoma. Sekanywangako. Kawona. Ka apple. Ati osobola okunsumulira ku soda wange. Obako kyoteekamu nkulaba. Kaje kakasandikira sikaagala. Bismillah. Waliwo ono wa apple. Wa apple tegemanyi. Kotera okunywa Kaya siba kuba kitugende. Tugende. Kasave tunywedde. Ubeke bendera hejuru kuno tekashara buzima jikumeke bendera digayo kom fantasy iria kuno mu reality tino jirombera tashasha let it be forever etching with you my twin together let it be like this forever etching with you my twin together
reality. Tino jirombirata shasha. Let it be forever. Aging with you, my twin, together. Let it be like this forever. Aging with you, my twin, together. Tuli ku Limelight ewa SP tusazeko nako ralero nsanze bakastoma webali babakolako kano bakola obwala bakola akaviri muganda wange mbadde nkuwulya nenga sikulabangako ngonyirira oli mufumbo bajja kukuba owange nga yakuba bawuwa nga yakuba bombi bajja kuba buli ludda. Anyway, SP mbadde nkulya buwulizi naye nga mubale kupepeta abantu. Tugezaako kisa kya Mukama. Buli afuma wanabeera nekedde. Ebintu bino wabisoma ngo. Ebintu bino eno batuzaala tubikola, tukuze tubikola ate ne tubisomerera kati tukolera ddala emirimu gye twakula nga tukola tetuguddeemu bigwe. Era abaana bonna be tukola nabo wano eno buli omu department ye. Ekifo nga kigazi n'eri nimwe mukolerayo. Wona Limelight. Eri boutique, saluni, yonna nga bw'ogirabye, saluni ne boutique byonna biri mu kifo kyekimu. Kakati tuba tuli eyo Donasi yanagaba nange njagala saluni kyasiza okubeera eyakabi waneno mu UAE. Nga bw'omumanyi wamampaati omukyala agala ebintu ebyakabi. Naye akasakati buuzeko banegowe natulaba ali ku mukutu ogwa Nyondo Media mbagambye tusazeeko wanene ate ku Limelight owa SP tuzene Donasia aze kukola kukaala muganda wange soko tubuuzeeko. Nenga mbalamusizzaako mwena abatulaba ku Nyondo Media tusazeeko wano ku Limelight era ng'ekindi esenzize kukola lwala nga lukomeeri saze Dubai kubonaabona so saze Dubai kubonaabona wabula naze Dubai kukola na kunyumirwa bulamu ate nayongere n'okubategeeza nti bonna bajje. Bw'otuuse waneeno ekifo kirabye otya tobaye disappointed kubanga nkumanya embeera zowanga mbeera zeti wantu obeera ontola nje babeere nga wayimiridde owulira otya? Sirinaawo kyakugeya. So otageeza bwereere? Sinza asabukira obwereere. Ndinze ne omukulu SP yuno sirina kyakugeya. Buli kimu kiri ku point. Abaana bali busy we bali ekikwasaganya. Wasinga ate si waneeno ewasigadde wonna obadde ogenda kumenyeka mutima bambi ennaku bbiri nga zivuddeko. Era Nyondo Doni webale kumuyita mu kifo ekituufu. Ekikoza nti angambye munnange Nyondo njagala nnoonyeza ekifo kiweekakasa. Mu Dubai saloni eri emu etukagala n'omutindo ezisigadde simanyi naye nga kati omuntu obuvunaanyizibwa nga Donasia aba yeetaaga kujja mu saloni gye bayita Limelight saloni yokka tewali saloni era gy'osobola kumutwalamu omuntu nga Donasia. Muganda wange eyo nga tuvuddeyo nze okulaba ndi mutume nkuleetedde omuntu but still ndi mutume muva Bulaaya promotions wa muva Bulaaya promoter mumanyi muva Bulaaya muganda wange nnyo abadde antumina ngamba Limelight awo munnange abantu abo bateekamu omusimbi ogutokomoka mu kire ekyaggwa ekinyanyanyanya naye n'antuma tasitukiddeko yagambi ŋŋenderaayo oko obayiseeyiseemuuko mukulu oyo agenda kutukola atya this time round. Anti kakati era nga omwala omulundi oguwedde ku Suna Ben n'embaziira Tony n'omulundi guno eno gwennyini omanyi ebintu bino eno byakwagalana akuwagoowa kati mpa Bulaaya mpagira nange tasobola kutamuwagira nga ategese ebivulu bye ate n'ekisinga byonna abayimbi baleeta baabamaanyi kuba kati ayina selections zaakola anyiga amapeesa amatuufu kati atuleetedde ate Reggie mu kibuga Dubai kiri kyeyakoze okitegeera the Western King kati olaba Donasia azze wakyabulayo wiiki nga 2 yatuuse dda alinda show nga 8 tugenda kubeera ku Venom kati ffe baani abatasobola sponsoringa kivulu ng'ekyo okitegeera era abaagala tiketi nzirina
zo by the way ziggwawo era banaye mwangu abana ba accommodation bankubira amasimba ngamba nterekera kati atenza ajja gwempa ogamba nti nterekera nga tonampa ssente ze zinaba zimpeddeko ate nga kyayaka kubatunda tiketi nzakyayinawo kentinitini naye nga nange nsigaza ntini so kale bannaye ekivulu kisembedde omuliro mungi nnyo mujja abaagala table abaagala tiketi VIP ordinary tiketi zonna weziri era nga Limelight mutumanye ebivu byetuwagira byonna bigenda bulungi. Yes, so ekivulu kirimu wakati nampulira ebiyita mbuno Limelight eva yebeera esimbukira mu zitebo this time round unakubira ki yanti kati Limelight ngoloza Donasia waba wagidde Limelight era of course kati tosobola kubanga temusobola kuba kati ffe mukama yatosaasira abaklanti baffe bonna betukolako beesobola kitegeeza naffe abakozi aba Limelight batuteeka ku level okubanga twesobola era tuli mu mbeera nga tusobola kati tebo zokka tukyasobola kutuula ate tubadde bakasoma ffe batusaasira era ne bamala batulaba eri banyiiga batwagala mu tebo zo zitubeeramu zokka. Donasia nga tumaliriza damu nawe tusize mu kyalo ekino neyongera okubakunga abaana mwina naddala bawala bange abali mu biyumba so bawala bange abali mu kiyumba yonna gye muli abampereza message mamiyo twagala kulabako mujje ennaku z'omwezi nga 8 tugenda kubeerawo wali ffenna ndi ku luggi nze agenda obbaaniriza era nga bulijjo neyongera okubategeeza nti nga yona baaniriza Saudi Arabia ate bayambako waneeno enamba ejja kubeerawo enamba nagiteeka dda ku bbayo eya wano natuuka kye nasooka okukola kwe kugula layini ya wano so enamba eri ku bbayo yena njagala agende ku peegi yange eya Donasia 256 natanatuukayo wanabaze ku kivulu abasobola okusanga ku mulyango nagamba nyigamu akanamba kyonna kyekiri kigenda kubeera maridadi sana kabisa muganda wange akatalekeka tokwesonyiwe akatalekeka mujje ng'ennaku z'omwezi 8 mujje ku Limelight ng'ennaku z'omwezi 4 paka nga 8 tugenda kubawa 50% kuba tugenda kuba tukola kubagenda mu regi kati abagenda okujja nga 4 paka nga 8 discount 50% abagenda okujja nga 4 paka nga 8 twagala abaana bajje nga banyirira okuva nga 4 paka onajja nga 3 lwaki okola kati lwaki oyinza kaseera kalinga luka ka percentage enjala nkola every week sagumikiriza paka era after 1 week ngenda kubeera wano nange ndi omu kale muganda wange tweyanziza mwebale kikwasaganya mwebale kunyiriza abantu mwebale kubeerawo mwebale kukola webale nnyo okutukyalirako ku Limelight final omaze n'otuuka webale nnyo ekifo kirabye emirimu tugikolera ddala webale kuleeta Don tugenda kumukolako agende addeyo e Kampala nga kituufu bamulaba ne bagamba olwala walukoledde Bulaaya si Uganda nga byawukanira ddala si bye Uganda saale tajja kuva Kampala ajje Dubai akola olwala lusigale nga lufaanana ng'olw'e Kampala era ekifo kino aze mu kituufu agenda va wano ng'alinganga muva Bulaaya. Kale muganda wange naffe ndoza katukomaawo tusisinkane ng'ennaku z'omwezi 8 lujja kubeera lwa 6 Ego mwezi ogujja gwa 6 atakumira mpeera abatukumire mpaka kaseera kona tege obakuma mpaka mubeere bulungi. Yes abantu bonna abali eyo olwaleero amanya gange mabita DJ Eddie Pro so tuli wano kwogera ku muyimbi waffe Roigi agenda kujja ennaku z'omwezi nga Kubeke bendera hejuru kuno tekashara muzima jikumeke bendera Igayo kom fantasy iria kuno mu reality tino jirombera tashasha let it be forever edging with you my twin together let it be like this forever edging with you my twin
Tomu agezaako okuyamba community y'abanna Uganda abali wano. So avuddeyo ne kampani eno manyi okuyamba bweyagaliza otera okufuna. So avuddeyo ne kampani eno. I think it's our time now tumsupporting akole ekizigo kineno just ekyerusa bwe tekukwerusa lejerusa naye kikuyambako omusana mungi waneno chegeera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gamba nova waneno nodde Kampala nga tebakujerega manyi bamanyi nnyo tuzalawe kampanta abasama aba Abu Dhabi Dubai bavayo basiuse so kakigolinda ki jangwe funira akazige wa Nyondo eyabakayise Nyondo Glim enamba z'essimu of course kweziri nsono jju kusomerako waneno eri noti 5246 noti 7778 ya nje tuwagire sisa waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana so let's come and give back. Josh Likings, we sign out.